sikuka n'ensonga nze Morris Mukibi omugabe ino gyosinzidde okubanga otuwuliriza tugenda kuwa ebyensonga olunaku olwaleero nga bulijjo n'ensonga tuzinnyonnyola mu ngeri ey'enjawulo naye okujjukiza tigwali mu kuzimba fuba okulaba nga okozesa ebyokuzimbisa ebikozesebwa bannaffe aba Mesha Steel Limited kubanga ebizimbe okugwa ebiseera ebisinga obungi kiva ku mitayimbwa egikozeseddwa bannaffe abatakayingalama waggulu awo ne mukozesa obutimba obutatuukiridde ate era mu ngeri y'emu ne bannaffe abagenda maaso n'okuba nti mukola ebikomera byammwe oyagala kulunda nkoko naye akuteekayo akatimba ate enkoko ne zibula olw'ensonga okozesa akatimba kabi naye bannaffe bano balina enteekateeka ennungi eya steel ng'ojja okukozesa akuyambe mu mbeera zonna ez'enjawulo okuli sengenge okuli akatimba kenjogeddeko okuli akengalama ate mu ngeri y'emu naawe ayagala okufuna emitayimbwa basangibwa wano Busega naye buli hardware yonna gwe bw'otuuka bagamba enjaga gya Mesha awo n'ogenda kubanga ofuniramu ddala naye ate era ne bannaffe aba State Sites Limited bagamba nti muzigo ntayi ebiseera ebisinga obungi twemerera mizigo olw'okubulwa wawo ogenda okuzimba ne bagamba nti balina enteekateeka y'okuyambako okubanga ofuna poloti mu nteekateeka ya kibanja mpola nabwe kityo genda bannaffe aba State Sites Limited bali awo mukono basobola okubanga bakuyamba ku nteekateeka eyo zuka n'ensonga olunaku olwaleero bingi ebigenda maaso mu ggwanga wano ate era n'ebweru w'eggwanga kkiriza soke nkutwale mu ggwanga erya Nigeria EDC ya Saturday naye katono nnyo kabuze kata omukulembeze w'eggwanga erya waggwanga erya Nigeria okulemererwa muganda wange okubanga butereevu alya Idi olw'ensonga yatambudde n'agenda eyo mu kyalo gy'ava yagenze okutuukayo ng'abasajja ye kasitini eyo bamulinze dda era ne basinzira emmotoka ye amasasi okukakana nga ababiri bagenze era n'abalala bagendedde ku bisago abasajja bano beetegese bulungi nnyo ne bamanya nti agenda kulya Idi era mu nteekateeka eyo konvoyi ezisookayo mubaamu eza protocol okonokosa n'ez'amawulire abasajja ne bagamba nti ketukulageko bulazi okakase nti nno naffe twakowa dda okakana ng'emmotoka zonna ezaadde zikulembedde basingira amasasi era wabadde okulwanagana okw'amaanyi okakana nga bagezezaako okutaasa era yagenze okutuuka nga weewaawo bano be bali ku bisago naye embeera eyo eri mu ggwanga erya Nigeria eno okubeera mu mwaka gwa 2015 bantu bangi abagenze maaso n'okufa ateko n'abakidnappingiddwa olw'abasajja abatujju ate abali nnyo mu kitundu ekyo ate omukulu yennyini gy'ava jjukira agenda okujja ku bukulembeze nga bakakasizza nti agenda kumalawo embeera ey'obutujju mu ggwanga eryo okwali n'abasajja abali bawamba abaana naye bibadde bikyaganye n'okutuuka ku ssaawa ya leero Nigeria obutebenkevu tewali nabwe kityo abasajja babadde bageeza ku ye kwennyini ne bagamba ketukukube otuwulire oba otutegeere abo tuvaawo ne tugenda mu ggwanga erya Nicaragua mu ggwanga erya Nicaragua ate ebiriyo nayo bibi kubanga mu kulonda okwali omwaka oguwedde waliwo ekibiina eky'abanaffe Citizens for Freedom bakijjako obukulembeze bakigenda maaso ne bakigaana n'okwesimbawo oba okuteekawo omukulembeze olw'ensonga nti kyali kirina amaanyi mayitirivu nnyo era embeera yagenda okubeerawo nga bamaze okufuna bammeeya baali 5 ab'ebibuga eby'enjawulo nga bava mu kibiina ekyo ekya Citizens for Freedom kakati omukulembeze Otaga bwe yagenda maaso n'okuba nti ye awangudde kyasazeewo okukola kwe kubanga agamba nti nga bwe twawandukula ekibiina kyammwe ne tukijjamu obukulembeze nabwe kityo na buli mmeeya agenda maaso n'awangula tusazeewo ku mulundi guno tugenda kubanga tumujjako era abagenze bakola crackdown okakana nga bagenze mu bitundu ebyo ebyenjawulo era mu municipal councils ez'enjawulo ne bazirumba ne bakwata bammeeya ne babasiba ate era ne babajja ku bukulembeze ne basaawo abo abakwatagana butereevu n'omusajja mukulu Otega ekyo nno si kirungi mu kitundu ekyo ekya Nicaragua kubanga kati demokrasiya atandise okuvumbeera mu kitundu ekyo embeera bwetyo bweri abantu balonze omuntu waabwe baagala yababafuga ate ono ye n'agamba nti nedda kankozesa obukujjukujju kinzijukiza embeera ebaddewo emabegako wano nga waliwo abaagala okutanga nambu ekibiina kya Nuupu kakati oyinza okwesingana nti singa bitambula bwe bityo biyinza okugenda nga bigwereddeeyo ti ng'ekibiina bwe kitaliiwo kakati nammwe abawangula nammwe mba kireme kutuuka wano naye embeera y'obwetyo bweri mu ggwanga erya Nicaragua mu ggwanga lyattu Uganda ensonga nnyingi ezigenda mu maaso tubadde n'okwekalakaasa okw'abasomesa lwa nsonga ya misaala